wabwe sinkole ne woba olina sente zityanga bakutenda tokola luguudo oluguudo luyina emitendera mwe luyita okukolebwa luyina okubeera budgeted for kiwali omunyonyola kinali munyonyola Gravity kubanga president gye yali atandise Gravity nti abantu bajja kujja ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka bagayitwagala kuzimbako eddwaliro abantu bajja kujja ku ttaka lya Eddie Kenzo bagati Eddie Kenzo kwa president w'abayimbi oyina ettaka ddene kakati leka tuteekeko essomero no tuba wa Museveni oba wa president Museveni ku faamu ye president Museveni yeggwa ly'omuliddeko ng'akutte faamu yagitaddeko amasomero era ye yakugamba nti bw'olinnya wano sasi wano alina ebibye president Museveni afuga eggwanga ne Waike Museveni ng'omuntu famire yakaguta balina ebyabwe byabwe era bwagenda ku faamu y'eggomba aba mu bibye bwagenda mu faamu ye Lwakitula aba mu bibye toyinza kufubutuka eno nga kakati president Museveni ffe tubadde tutesa ku faamu y'engeri gyeri nnene ko faamu nnene nti bazikumisa mundu okutuwogera bakubasa sepa nezimanya kati tusengula kawona akwata omuggozi kube tezijja yimirira masini gani papa nezimya kati nezimanya wano wano wetukoma ati ziri emitwalo 5 ziza n'okutomera bwe ziba zisala oluguudo bayimirira essaawa emu zisale kakati tukaiti president Museveni engeri gy'olina enti nnyingi ate munange ennyama yalinye ebbeeyi tuwekuziza okuyite katulye Gravity kyayagala Gravity president yayagala okusentera nti popweni ne bwe tuba tetukkiriziganye ne mu byabufuzi let us give respect kubanga nze abantu bye bakoleredde maanyi gaabwe ku ssente zaabwe popweni agenda okujja mu byobufuzi bino yali abiina I don't want people to have that perception popweni yali mwavu kakati gwe oyagala kuzimbako ddwaliro toli minisita kwa Gravity tekola minisita ya health n'okuzimba eddwaliro nabyo birina emitendera mu health kubanga omanyi sente zetuwa minisitule ya health gwe sente zetwakolekitinga wano mu covid amakampuni gegawaayo ku signatory ku akawunti eyo bani basignatory ku akawunti eyo gye twateekangako sente emmere gye twawaayo naye neyupi newaayo yalagawo so bye wali omunyonyola I was educating this young man. They taught to play with law. Where there is no law, we cannot have harmony. Fina tugenda kufa tugwewo ewatali mateeka kakati gwe okuzisa abanene bo okulinyirira amateeka ne president gyagala okusetinga tekomaawo amasasi wegavuga abantu ne beekuba amasasi tekakomaawo baba balabye there is owa polisi yakuba so kyekisumbuwa Gravity kati kyasumbuwako ne Kamiliyoni ne kati Kamiliyoni yakula Kamiliyoni naye byamubeerangako n'atuuka waliwo emyaka gy'otuuka n'ogamba okay byenkoze mbikoze benkubye mbakubye emisangawo ne gigulibwawo egyakalamagi Kamiliyoni n'afunamu ebyokuyiga biyitirivu era after that case ogwakalamagi Kamiliyoni yakakkana nategeera nti ensi tegulwa tekungulwa abakusinikira ebinnya olwaliro bayinza okuteekako ebikolokomba notayafula baka Kamiliyoni genda oyimbe sijjandi mulali naga weerabidde gwe nti fayiro kesi nankani witness noga nti kanyende nnyimbe uluba kitatta baaliwo kitatta nakwata omuzi noga nti minister of security talina buyinza waliwo yangambye nti 2026 bw'anaggwa tuyinza okuddayo ku seti nkulayirira akalulu kajja kuggwa abo abaana bagenda bakwata nze nabijjemu ba poliisi they watch Uganda oyinza okuluza abantu tebalaba Uganda oyinza oluza amateeka tegakola Kanyamunyo yakomawo ate Kanyamunyo aliwo amaanyi kubanga mukyala we taata yali minisita Burundi nga Kanyamunyo famire y'abali babyanyima era yasooka n'agenda mu kooti ng'aseka naye abasajja bazimba fayiro nga ne bwe bagitwale wa pulezidenti agaanedda kooti so 2026 wanagwa so kati tuli mu kalulu
era ogenda kulaba ebyewuunyisa effujjo lyeyongera nnyo mu kalulu emmotoka ezitalina namba plate zeeyongera emmotoka ezitalina namba plate ogenda okulaba ekisajja kifubutuka mu kyalo buto kyekinoonyeza pulezidenti akalulu simanye ekoti dontungamu bwamu pulezidenti nabafubutuka kati olutalo luli ku sekuritariat tolulaba olwa ajati gundi namiro simanya ne bano namyalo najati namyalo entalo zeeyongera mu kalulu naye Museveni watula mu ntebe waati kati bwamala setup eddayo anti government is weak in elections government wesinga okubeera weak mu kalulu kubanga president ava mu ntebe ye mu mateeka si physically mu mateeka talina campaigning ngaki nga president ekirina obba naye mu byaddala president lumu yali ali mu campaigning nga essaawa zakalulu ziweddeko 11 nabaga kati njogera nga president wa Uganda nayogera mpaka saawa ki so bwaddamu okutuula mu ntebe sanite tugenda terera bagamba nti akasirise kalwanya emenya naye bwe gimala okulwanagana gino gyesenga tugyerawo awo fayiro nga zivaayo nti watuyamba mu kalulu laba babuloga n'abayamba president Museveni last time ombuuliro oba bonna tekuliiko akaaba abasinga isima mugenzi asibaga kato alima gundi watermelon enyanya yaziva kati yasimba watermelon nti enyanya tezikulira wato kubanga ennimiro ye ne bebi ayavulirawo nadde bebayimanga muzeyuki nibajiwa omuliro make research about all of them Dr. T bebakolanga ki bega omusajja akoleki abeewo n'abalala gurupu yali nini basajja mivule nakoma okumulaba nga ate embuzi ezadde nte kijja omukulu bwadde nenso nsolo nkambwe soekati oba bamuwangula amannyo kati bwattono batunuulire kati neguno omugijja omupya oguze tujja kuddayo nze kyenyinza obbawo abayimbi mufune sente zammwe mugende mukole ebintu ebirimu amakulu so Gravity omuwaba kati nawawabidde Gravity ku lw'obulungi bwa obulamu bwange ekitegeero naye abawuyimbi batubalemu ku magezi bw'oba owulira nti ab'amawulire kwawe babeera ne concert bakunoonya bo baagala bakole concert zaabwe bafune sente wa genosale bafune sente mu gavumenti tubakubiranga kigere naye kuliyetingayo sakozi bw'omanya nti alina YouTube tetwetaaga sente muyiseemu akasimu ng'afiiriddwa muge muganda wange Junior oba sakozi kitalo nnyo muganda wange nza kubidde nze muyembe gundi tebaziika kali totuziikirako ne sente bwe zijja totulabawo kati Gravity tukuwaane tuti kwawe oba ogamba nti betwogedde byatunyiiziza gwe byokola tebenyiiza bantu Gravity sigali mukomera is a trespass era bayimbi banne tebabisanyukira kati kwe komawo n'atereeza kati eddwaliro lwaki yalizimbye ku ttaka lye wabaddewo pressure okuva mu gavumenti gyali ne mu bayimbi tikyakoze tekiriimu magezi that's why he went n'akuŋŋanya bannamawulire bonna n'agamba nti kati ettaka nyende zizimbako eddwaliro nyende zizimba ku ttaka lyange kuba kiri kyeyabadde akola kyabadde kimenya amateeka ate waliwo eyagambye ettaka lya DJ Ericom lyabadde atulaga lya DJ mu DJ Ericom ati kakati bayinza okuba batesita ne DJ Ericom which is okay oba lya DJ Ericom naye wali ewa Bob Wine taddawo okay tumalize ne Maulana CBS FM